African woman who is my muzukuru ofudde. I cannot spare you. I will kill you. Olwaleero ono abadde alina okweyanjula mu kkooti era kyakoze okuva lwe yateebwa ku kakalu kaayo, wabula omulamuzi Maureen Mukoya owa kkooti y'Empigi esookerwako ono olulabiseeko olwaleero n'alagira addemu akwatibwe era azzibweyo mu kabulamuliro. Okusinziira ku mulamuzi ono wakudda nga 21 omwezi guno ogwa January omwaka 2022 ng'agamba nti waliwo okunoonyereza okukyagenda mu maaso. Asadu obwedda ayogera ebitakwatagana nga bwe yeewerera bannamawulire n'abantu abalala bagamba nti bali mu lukwe olw'okumwavuwaza ng'aliko n'erinnya lya Joseph Kamoga gwe yeesibyeko ng'agamba nti ono yamufuukidde akayinja mu ngatto. Nze namusooka okukola essomero yaleetamu ssente munkwate Joseph Kamoga ye mubbi w'ensangi nammwe mumumanyi Adija Nabuyondo yeetunda ne bawala banguza kati bye biisibya okiwulira yansibya osimundeke banteekamu ssente mwagala okutuuza ebyange mulina kyamwakola ne baba nabateekamu ssente ezinkwata mujjamu oba. Ab'enganda z'Abamala babaddewo mu bungi ku kkooti wabula nga si basanyufu n'ensalawo y'omulamuzi olunaku olwaleero. Ebintu bya bufuzi Wamala ye muntu atalina buzibu, Wamala ye muntu ayambye abantu, Wamala ye muntu gw'otuukako ne bw'obanga wagula ploti nefukayo fuuti ne kaba katundu ka fuuti Wamala asala amazima. Ne kajja n'okwewola keewole era n'akama ne kagaana n'anemesa ettaka lyange ate n'agaana okumpola kaasalawo kati era nja mmulemerako era kikaliko. Kakale